nzomu ku bayimbi abawerekedde Ronias UG. Saba mujje mutuwagire nga 10th May ku Sunday eno Legacy Lounge zana otuka ku roundabout just tubuze wali Legacy buli mwamanyeewo neyaza lindako kusembeza nze ndi under busy management and this is one of our collaborators okuba bossi bange yes sebo wali mukazi wanjawulo olaba Atini atambula naawe omukulu Atini sebo tukwaniriza omukulu Makona nsiimira nsensebuse basebo ne bannyabo amanya Atini producer era nga mu buufu bwe bumu mperekeddeko muganda wange Ronias UG ku Sunday eno ebiseera ebisinga weekend esobola okutuulamu akapiira n'okalaba ne bakuba ate n'okaaba so Ronias abantu abamumanyiiko bamanyi his music ndowooza muntu adeliverinze nnyimba zaakoze collaborations so nga tuvudde ku nnyimba ne vibe ye ng'omuntu so wandiyagadde obutabeera waka kweteekamu muguwa obeereko mu kifo ekirungi so ku Legacy Lounge this Sunday we are going to represent our brother. Please come through. Ngenda kubaawo ngenda kujja ne Makona ne mukyala we tugenda kubaawo bannange ne mukyala wo owa leko era ndowooza yakkiriza n'asiima yesebo teyagambye mbadde sikimanyi naye itizoke naye ati lwaki toyimbira ddala kuba ofaanana bayimbi wadde okola omulimu gwegwo ogw'abayimbi era mbadde njogera n'omukulu ndowooza akawimba ali mu kawandiika oba oli abwe tunaaviira wano nga peeni agimaze gwe wakubuka mu bidongo kuba bukubi gitana bisigadde naye okuwandiika toyinamu omukulu bw'anaasimba akayimba ajja kawandiika nyimbemu ki ekigaana kale taata twasinga microphone nga tonnabaggimaniriza nze badde manyi nti nno ssebo tuze ku press conference ya mwanjudde atutandikiddewo puroguramu yo gy'okola ku TV nedda wano mba nnina okwanjula abantu crossfires abantu balina okumanya emisumaali onkubye gyaki ojelemesa abantu okwe naye nga balina ensanyusa okubalaba it's a pleasure okubeera ku guno omukolo ze bampita Khalifa Aganaga muyimbi songwriter ngezako okuyiga ebyaba Atini bino babba akalulu kange naye era sibyeguya kuba nina endongo yange sibyeguya nali mbayamba lwesinga walya kasita batuwadde copyright abana ensanyusa okubalaba mbeebaza obuwagizi bwonna tuze kuwagira muganda waffe Ronias lwaki nange nzija ku Ronias ono ndoza twasinkana emyaka nga 6 emabega tukolako music ffenna nenkolerako mu studio ye tukola business ffenna kyali waffe muyimbi munnaffe ngenda mu supportinga ku show ye kubanga nange gyali gye nakola ki gye wali gye nasookera abayimbi boyinza okwebuuza lwaki Ronias akola ekivvulu okola ekivvulu it's another tool of marketing yourself toddawo muntu kukugamba mbu ate tokikoze tonnatuusa bali abakulu balina okukikola bali eno nayo another tool of marketing yourself kubanga wali abantu bayinza okuba badde tebakuwa budde naye wano bagenda kumuweera ddala obudde buli omu amulaba amanyi nti omusajja ezi ennyimba zize tunaagenda okuva wano waba alina albamu gyagenda okuta oba muntu yenna abadde tamumanyi ajja kuba kati akola ki amumanyi so baganda bange mwenna mbayita ab'ezzana ab'ennateete ab'erubaga ab'ekawempe mujje tuwagire muganda waffe muyimbi munnaffe bayimbi bannaffe mwenna tubayita okusapootinga bambi bana bayimbi abaki abatukubanga ife tugenda tukola ki tukulirira wadde sinatuuka myaka gya Makona bakuteekeko akapema taata okimanyi Makona onzaala sikimanyi ndi nzaala abakulu nga bbombozi naye nga ndi musanyufu okubeera kweno guno omukolo so nsaba bafaani bange mikwano gyaffe abawagira music wa Uganda abagala okutwala omuziki gwaffe ogenda muki maaso mujje tusapootinge muganda waffe naku z'omwezi nga 10 tugenda kubeera wano tugenda bayimbira ku CD ne live band
so tubayita obuyimba bwonna ngenda buyimba era tulina oluyimba lwaffe ne musajja wange akayimba kaffe ke bayita balinda sorry. So bafaani mwenna tubayita kino ekifo buli omu akimanyi yebbaala esinga obwakabi wano mu Zana tewaliiwo sikiwa nti waliwo atuwunyamu wano mu katundu kano. So bafaani mbasaba mujje tuwagire kyali waffe tumwempoweringe asobole okugenda mu maaso kubanga bwagenda mu maaso naffe ffenna tuba tugenda mu ki maaso. Industry yaffe tesobola kuzimbibwa muntu omu, buli omu ettaffaali lyateekako industry eba ekola ki yeeyongerayo. So mbasaba mujje tuwagire Ronias naku z'omwezi nga 10 Sunday tugenda kubeera wano ku Legacy Lounge. Abaana abakabi abantu abali singo mwenna ebyana bigenda bba wano abagagga bagenda beera wano. So mwenna abagagga njagala kwetega mujje tunyumirwe. Eno sina sure nti oba sheri awo wabula we are just celebrating with our brother okitegeera. So tunyumirwa mujje tugenda kubayimbira bayimbi bangi we bali abamu tebasobodde engeri lwaleero gye lulirwamu Monday ate waliwo omuyimbi yabadde yazze. So abamu bali eri tebasobodde kola kikujja but the bafana abo n'abapalaso bandi bonna kozi Ronias muyimbi mulungi ate bambi Gaaya ali hambo kyali ayina empisa nti ye Gaaya ayinza okujja ne mugamba tukole naye nga tolina nangeri gy'ogaana kukola naye kubanga teyeeyisa buki teyeeyisa bubi. Kale n'abayimbi abalala eyo kikugamba enneeyisayo ebikolwa byo bijja kuleetera abantu okugaana okukolera emirimu. Nange naliko kyewaggula n'ebintu ebyo mbiriyalizinga kati si bwe kiri. So tubeere hambo tusobole okubeera nga abantu twanguyiza abantu abo betwagala okukolagana nabo babe nga bakolagana naffe bulungi. N'olw'ebigambo ebyo ebitono mbasaba obuwagizi bwammwe mujje tuwagire Ronias naku z'omwezi nga 10 ku Sunday. Nange kennyini ngenda kubeerawo n'abayimbi abalala bagenda kubeerawo. Mwenna bannamawulire Sanyuka TV tubeebaza aba bloggers mwenna mu biti byammwe ba YouTubers bannamawulire mwenna tubeebaza kubanga wallahi mwe mututunda. Amina. Era nammwe simanyi mwanditegezeyo ekivulu tulinayo ekyamuganda waffe Jowe tutandike n'ekyo basooka pulezidenti waffe Seguya kubanga ffe tetusobola beerawo mmwe mutakola ki bwe mutali mwe muggusa ensonga zaffe okitegeera. Bwe nkola ensobi eri okwewozaako mu bantu nina tunula mu kamerayo. So bannamawulire tubeebaza okutubeererawo mu mbeera yonna. Thank you so much. Okiraba akalevu keeko on point alinga omudotto wankubira simulimba ebintu wankubirangako luli ffenna ng'okimanyi tuli mu mbeera emu naye embeera we yagenda esukkuluma makona wavimba ate gwe wagenda ku nnyanja ne weekweke naye nga mu bivubi baana bamama ennaku z'omwezi nga 10 Ronias Music bambi nze ndi wano kwa Ronias oyo musajja gumulaba alina omutima omulungi. Oyo musajja atukolera studio bagita studio time kati wakuba tuli mu kurenovating ebintu baleeta byuma bipya n'agitukwasa bagetwiti tukolere bwereere mwana Ronias big up on yourself sijja kwerabira. Era studio time mwe twakolera towanika nsonyiwa maama n'ennyimba endala nnyingi obamba weemuko ne kapera ulira nabadde ntidde embeera nenzijukira nti neriyo Katonda kuumira bebi mu lubuto ng'afuna oxygen nga ne waayita tetumanyi oyo atereka amazzi mu bbanga imagine nga talinayo kattanka olaba akola ebyo bitasoboka ate nze ayagala just okyusa embeera olaba akola ebyo ebinene ate nze amusaba anterereza obulamu nze mbeera tentiisa teriyo Katonda kyatasobola towanika ampa omukka gwenzisa kyogamba tasobola kyusa mbeera kyova olaba seekubagiza Katonda yantonda mmanyi oyo ankumye nga ndi mulamu kitegeeza alina pulaani empya gyendi mpozi mu byonna mwana seyanjudde amanya enze likodi era butido w'emmogolo eyakukubira eri ebalagala eryesiyo egamba nti ize ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakka abasajja banyuma ndabye ebinyuma
ne bakabasajja banyuma makona anti mukumusajja tatama yetakulundula ne wakusanga ne jeni acha ne wakusanga ne nachi mukuyimba bakabasajja banyuma nasoka kukosa mukamakona obimanyi tobimanyi mbyogere ngamba nti mbyogere bankomaawo komaawo aya basi nenge nakuze mwezi 10 Legacy Lounge zana kuchidde nyana maawo kyokwata oba akakikwatako katono nnyo kuyingira 2,000 bambi ne 5,000 mujje twagire Ronias Music omusajja ayina endongo tugenda kukuba live band bino bintu si bya karaoke wadde kyomenya waya si bya karaoke live band ate nga nakala kakano bano baali bankubye jjoka mu bongo nga bagala nve nange ku bongo ali kalobozi kange ali manyi gange bano baagala bannemesensi abawagizi bange kale music lugoye luntuuka luno lugoye luntuuka atereranga tayi ku suuti nga peni ku lupapulo mpulira mwana yenze likodi era butidde w'emmogolo bambi mujje tugenda kubeerawo bangi be babange kalifaaganaga newuyawo ashabakstinga bishabakstinzi kati teri kiki nga koddizo pambe bannange mwebale kwiwawo mudangina manyi viriddeyo mu ntenye yaffe erabatampa abali gumita ab'ekigunje tavinirako mu ntaayi nzijeko waneera tuninsangawo abakolosi bange bebadde sisuubira kintu epusizza nnyo nyinza okuba byenkonja temubigotoka naye nga ndi muzinzi tenya kuva ku kalotimbeka ewe dino navuddemu n'endeegulo y'abasajja mwana omukuuvu waffe wavoola bwati nze ndi mukuuvu mulamba naye ng'era meolo mwebale kwiwawo mudangi nabatampa mwenna amatenge kummwe sina nnyo bikonje naye ng'era gumire ndeegulo n'enkamo ebeerako enkamo eno enkamo ate eno wegiyita mutya eno nvolovoto nvolonvoto kano kavolovoto kange kati eno engatto eno ngulumu eno y'engulumu kati dread bagiyita butya zino ntange kati ate gwe toli mutange tolabika olina muyootoyo kale ate kyonange gwe none Ronias eno ya golira chimpanze udah DJ soko mpe ekiyimba kyange kyekinawolova nze ndaba tewetaaga kwanjula kituufu ekyo so taata tubuulire lwaki tuli wano abatula mwinna mbalamusizzaako amanya Ronias UG nga mbayita nga 10 ku Legacy okujja okumpagirako eno first concert yange ebigambo nyina bitono esamujje mumpagireko lunaku gye kwalwa tibya Mother's Day naye nga bonna bamaama basista tubaaniriza mujje tunyumirwemu mperekeddwako bayimbi bannange Honorable Khalifa Ella Butida Kusa Palaso Coco Finger The Agent n'abalala bangi nnyo basaba buwagizi bwammwe mwenna abatulaba Mr. Makona bigambo byange tweyanziza nnyo naye maama omugole waffe ng'obugambo olina butono endongo gyesinga okukuba tulinze lunaku olwo tukuba endongo kale ndowooza mukitegedde
So tugenda kufunayo ku bibuuzo ab'amawulire sokojje ne kano mukayisizeewo ddala immediately. Tudealinga nnyo mu bintu bya transportation of goods naye nga tukozesa. Alright, webale nnyo brother okuwabulwamu okwo n'ebibuuzo kambikuddemu bulungi. Ekisooka okwebaza basaponsers bange okuli Pinkett n'okwebaza management ya Legacy okunzisaamu obwesigwe n'okunzikirizaamu oba n'otukkirizamu wamu ne ttiimu yange ya business management n'otuwa ekifo n'okwebaza abayimbi bannange abazze bentambudde nabo abali wano n'abatasobodde kujja naye ng'era bakkiriza bagamba Ronias tugenda kusupportinga. Nebaza Khalifa Aganagam, Atin Pro, Elabutida plus media team mwena mbebaza. Nebaza Sanyuka TV ne NBS wamu okutwalira wamu management yonna okunzikirizamu era neesalawo okumpa sponsorship. Kati bwe nzirayo eri engeri neetegeseemu tukoledde ddala preparation tugenda bowa live performance together tugenda kubeera ku band tutegese okuba drama tuwere prepared ne drama waffe omulungi ne ka dance kagenda kubeera dance ali gento bulungi. So bamaama mwena baganda bange bavubuka bannange mbakoowola mwena mugimuli mujje mutuwagireko. Okuyingira tujja kuba mitwalo 2-5 VIP silver mitwalo 5 naye gold 1 million. Mbasaba ekifo kino kirimu kigenda manager kigenda mu abantu bameka ekifo kino. Tutuza abantu nga 6. So enamba sinene nnyo saba tujijjuze mwena abatulaba kimbasaba kyokka. Alright. Okuyingira mitwalo 2 ordinary ne mitwalo 5 silver 5 ne 1 million. So nga te ticket right now tusozifuna online. Onyiga *213 notekamu *417 ash nogenda ku choose ticket notekamu event ID. Event ID eri 2034. Oba osofuna ticket yo online. Bwekiri baganda bange. We are ready to give the best. Pinkett piki. Kale. Sabo neyanze ekibuuzo ekyo. Ensobi gy'okoze mu kibuuzo eryemu okoze generalization mumanyi okuweereza ticket ne muziweereza n'abaana. Difference eliwo ne kampani yaffe eri nti okola tiketi tetukigwamu bugwe. Ffe abasinza infrastructure mu ggwanga lyonna kubanga tukola ebivulu across East Africa. Tukola Tanzania, even right now as we speak tuna ekivulu ekigenda Mase Canada. So kyengezaako okutegeeza kye kino technology gwe tulina ate era oba odiringa ne kampani togenze kunassa kujjayo tiketi. Technology oba otukyaliddeko ku ofiisi yaffe omukulu amanyi otukyalirako ebyuma bikalimazegezi ebiri mu kukola tiketi ezo. Tiketi ze tukola tusupplying across Africa naye ne mu Europe tuziteekayo. So experience gye tulina y'amaanyi ate era nga tetulayinga ku twaweereza tiketi bwe ziti ne tuziwa abaana. Tuli very professional. Era singa olina event z'otulabyeko weebeeremu oba 2 gye njagala osinzireko. Era olaba mbu event ezimu tuzigaana olw'obuvuyo obubeerawo naye era ng'omulimu tugutambuza bulungi ssebo. Togogera. Ebibuuzo bibadde bingiko naye ebimu no sibijjukira. Bali sinafuna ku birowoozo ng'ebyo. Naye nga kyenjagala ng'omulamu egubadde Best of Ronias UG nga 10 basaba mwena mujje mutuwagirireko.